Haleluya, 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 haleluya. Erinya lya Mukama lyebazibwe. Balamusizaako mu linnya erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Neebaza Mukama olw'amakya gano amalungi. Neebaza Katonda olw'olunaku luno olulala lwatuwadde. This is morning breakfast. Olwayo olunaku lwakubiri tulina kulutandikira mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu so si mu maanyi gaffe. Nga tonnalowooza birala byonna oba okubako ene discussion tusooke tusabe era akusabira gwali eyo Mukama akuwe ekisa akuwe obulamu. Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo, Katonda ffe tukwebaza olw'amakya amalungi, tukwebaza omusumba omulungi, tukwebaza taata, tukwebaza kwatuwadde ekyobulamu ekyobulamu, tukwebaza tukuumye Mukama, tukwebaza Mukama n'olunaku luno olwa wiiki eno olwokubiri tuluteeka mu maaso go Mukama. Weewaawo oli mulungi Mukama, oli wa kitiibwa teweekanika, gwe yatujja mu 2020 n'otuyingiza 2021, oli mukulu, oli wa kitiibwa. Tukwebaza Mukama, tewatuyisaawo Mukama kubeera ano tulabirewo ebizibu naye Mukama atuteeka wano Mukama tulabe omukisa gwo. Tukowoola obukuumi ku bulamu bwaffe Mukama, tukowoola obukuumi ku ggwanga lyaffe Uganda, tukowoola obukuumi okuva ku nsonda y'ensi yonna, tukowoola obukuumi ku ggwanga lyaffe Uganda, nsonda ku nsonda, kibuga ku kibuga. Katonda ow'ekisa weegulumize, amaanyi go weegali Mukama. Oyogera mu byawandiikibwa Mukama n'ogamba nti mbawadde emirembe so si ng'ensi bw'egaba emirembe naye Mukama gwe agaba emirembe. Tukowoola emirembe gyo ku ggwanga lyaffe Uganda, mu kibuga Kampala, mu Central yonna n'ebibuga ebiraanye Uganda byonna n'ebyalo ebiri eyo gyesembera Uganda byonna tubireeta mu maaso go tubisabirako emirembe. Bannayuganda abalimu abavubuka abakadde buli sekinoomu aba security Mukama ku bugazi bw'ensi tubakoowolera emirembe gyo okuva gy'oli Mukama. Wabeerewo entisa eri buli sekinoomu Mukama, buli muntu omutondemu omutima omulongoofu, omutima ogwo ogulinga ogw'ejjinja ogwogerwako mu Bayibuli guve mu buli muntu, wabula buli muntu omuteekemu omutima ogugwo omulongoofu, omutima ogw'ennyama. Kwe kusaba kwange Mukama. Weebale Yesu, weebale Mukama, weebale gwe addamu okusaba, weebale omusumba omulungi. This is morning breakfast. Wuliriza, tulina olunyiri lwavudde mu kitabo kya Yoswa essula esooka olunyiriri olwokubiri lugambye bwe luti Musa, omuweereza wange, afudde. Kale kaakano golokoka osomoke omugga guno Yoludaani, gwe n'abantu bano bonna, muyingire mu nsi gye mbawa bo abaana ba Isirayiri. Abooluganda Yesu yebazibwa kigambo nno kiriko enjiri. Owulira Musa omuweereza wange afudde. Yeebazibwe Mukama gwe tonnafa. Tuli mu 2021, simanyi gwe wooguyita eyo omwaka, naye jjukira nti waliwo ebyafa mu mwezi guli omwaka omukadde, ebyafa wano boogera ku Musa yali afudde. Musa bwe yafa Mukama n'agamba kansitule Yoswa n'amugamba abaana bano ogenda bakulembera obasomose omugga Yoludaani. Kati gwe tofudde naye waliwo ebintu ebyafa gy'oli, walina pulaani zo ng'oyagala zitukirye mu 2020. Walina okuzimba mu mwaka gwo, walina pulaani yo mu 2020 nga wakayingira mu January n'olagamba nina okuzimba, nina okukola kino, nina okukola kiri, naye wakati mu mbeera eyaliwo waliwo ebyafa, waliwo ebitaatuukirira, waliwo ebyaganira ddala. Kati essaawa eno oyimuka, tuli mu 2021, yimuka olunyiri lugambye nti kale kaakano golokoka. Gwawuliriza message eno, golokoka osomoke. Wenjogera okusomoka, golokoka otandike okupasuwinga pulaani zo. Alina okuzimba tandikirawo okunoonya babayita ba detectors, abo abakubi ba pulaani. Ali mu muzigo nga alina kuva mu mwaka guwedde naye nga bintu byekyanga kati walaba nga biringa ebyagana golokoka.
golokoka osomoke tandika okuyiiya engeri gy'ozimbamu kati ennyumba ojja abantu mu mizigo abaana pulaani zo zikube nga ziri wero kiriya totunuulira biriwo kati katonda bw'ayogera nti nno kaakano golokoka weetaaga kuwulya ekigambo kya katonda towulya bigambo by'abantu ebiyita nga biyita bireke katonda ayogedde golokoka ono yagamba musa yagamba joswa newunya musa amaze okufa musa yali muweereza wa mukama nga mulungi naye bwe yafa abantu bonna balaga naye baani agenda okutuyamba katotozaayo buli omu naye mukama nayimusani yoswa kati gwe essaawa zino katonda akuyambye oli mu mwaka guno katonda akuyisizaawo ebifudde bifudde weetaaga kugolokoka otandika okubaako kyokola pulaani zikube nga ziri wero kiriya ziteeke mu maaso ga mukama ojja kulaba olunyiri oluddakawo wansi lugamba nti na buli kigere we munaalinnya munaatwalawo kati weetaaga kugolokoka bugolokosobeeko kyotandika eyali alina okukola bizinesi oba ali ogikoze naye nekola kusinga neggwerawo ddala right now olunyiri lugambye nti kale kaakano golokoka osomoke olaba golokoka ovemu ogwo omugga gw'obutaba na mulimu omugga gw'okuva mu gundi mu muzigo ogwo omugga gwennyini tomanyina bwe kiruma ng'oli mizigo waliwo abakubanja tolina na kyakulya naye bw'ogolokoka katonda byonna ajja bikolera kajja kukolera ku byokulya nga bwakola ne kuzimba abaali balina okuleetako omwaka ogwaggwa mugolokoke musomoke omugga gw'okuba nga temulina ttaka mugga gwennyini omuntu okubeera nga wuulyawo naye nga tolinayo wadde even epoloti golokoka osomoke omugga gw'ogaafa otandika okola ssente obeneko ne ssente ezova mu byokusabiriza golokoka otandika okuba nga ova nga wawo ove mu byokusuzibwa ove mu bazadde bo omukyalo oba omwana oba omuvubuka oba omwami so olunyiri lugamba nti mugolokoke musomoke omugga guno yorodani wulira gwe omuddu wa gwe abantu bano bonna mubayingize abooluganda yesu ebazibwe wulira olunyiri lugambye nti gwe n'abantu bano bonna muyingire mu nsi gyembawa bona abaana ba isirayiri kati waliwo mukama ekintu kyeyalina okuwa naye katonda nga weetaaga kugolokoka ne bwoba oliyo ng'onoonya mubeezi weetaaga kugolokoka togane kati neetaaga omubeezi tisiya ekyokola okimanyi seetaaga kunnyonnyola neetaaga omulimu golokoka ekyokola okimanyi tuleme okutunuulira bino ebiriwo right now kuba bino bigenda kuyita naye pulaani zonna abantu bazebakidde bazisudde tulemye okugoloka netubako byetupasuwinga kumakya ga leero golokoka gwawulira golokoka osomoke omugga simanyi mugga gw'olimu bano abaana ba isirayiri bali balina okugenda okulaba ewaabwe gye balina okubeera naye yali abatwala olwokuba afudde baali balina okuyimusa omulala abayambe kati katonda wali agenda okuyimusa bw'oba otunuulira byonna ebyafa mu mwaka ogukadde bireke 2021 yino yakatandika pulaani ngateeka pulaani yo mu maaso ga mukama tandika okukola ku pulaani eyo tambulira mu pulaani eyo tandika okupasuwinga pulaani eyo alina omulimu gukozese bulungi tandika okulaba nga okujjako ekyama kyojjayo okiteekewo kitandika okuba entandikwayo atanafuna mulimu tandika okunoonya omulimu ye morning breakfast gyeninawo by Holy Spirit so golokoka osomoke omugga musa ebyo byakomaawo ebya 2020 byakoma toddamu na biza musa ebyo byakomaawo olwafa nebagaa kati gutandika okole ki 2020 yakoma kati wano tandika okukola tandika okunoonya kyozza eri omumwa tandika okuva mu byokwogera wuliriza ekigambo kya katonda okole guno omwaka gwakusomoka gwakuddizibwa byaffe guno omwaka okitegedde
Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo Katonda affe weebale omusumba omulungi ekigambo kyo kiramu ekigambo kyo kikozi teri kigambo kiva gy'oli Mukama ekiriddayo ne kibulwa amaanyi era kwe kusaba kwange Mukama amakyagaleera ekigambo kino Mukama okiteekeko amaanyi go n'omukono gwo Mukama leka buli mukyala na buli mwami akiwulira Mukama alaba omukono gwo n'ekisa kyo Mukama alaba amaanyi g'ekigambo kino nga gakolera mu ye Mukama bw'agoloka okubaako kyakola anoonya omulimu ayagala okutandika okuzimba ayagala okugula ettaka ayagala okukola bizinensi atandika abaagala okutambula okugenda mu mawanga ag'enjawulo wakati w'okuli ekigambo kino Mukama nkwegayiridde kola ebyekisa obuli muntu omukolere kubanga wayogera n'ogamba nti Mukama buli muntu bagolokoke basomoke Mukama omugga waliwo omukyala n'omwami ali wano ng'alina omugga gw'alaba mu maaso ge waliwo omwami ali wano ng'alina omugga gw'alaba mu maaso ge naye Katonda ow'ekisa gwe ow'amaanyi ayamba leka buli mukyala asomoke omugga gw'alaba mu maaso ge aguyitemu atuuke eri emaaso gaagwo Mukama ng'alina obujulizi tugenda okutuuka mu mwezi ogw'omukaaga Mukama nga buli muntu ayogera nti kati nina ku bujulizi era ng'obujulizi obwo bweyongerwako obulala Katonda ow'ekisa nkwegayidde kwe kusaba kwange buli mukyala na buli mwami Mukama alina ebintu bye nga byamufaako Mukama omwaka ogwaggwa pulaani ze nga zangootaana buli kimu nga kyalinga ekyesibo buli kintu kyonna nga kyafuka ekizibu Katonda ow'ekisa nga akolokosa okubaako kyatandika leka omulabisa omukisa omukono gwe ogw'amaanyi gumusisinkane era nsabira emirembe abantu bonna abawuliriza ekigambo kino ku bugazi bw'ensi eno nsabira emirembe Mukama bwe tusaba owulira twali wano omwaka ogwayita omwezi gwali gwakuna ne tusaba emirembe n'obulamu ne tugamba Mukama weewaawo ng'omubisitaani asitudde enfuufu aleese ekisiikirize ky'endwadde ku nsi kuno tukusaba okutuwa emirembe n'obulamu abaawulira ekigambo ekyo Mukama morning breakfast bwe yatuukako teri n'omu yafa abantu balamu bayingira n'omwaka omulala gwa 2021 nga balina obujulizi kwe kusaba kwange Mukama nga nsinzira mu bujulizi obwo watukola Mukama Katonda ow'ekisa kola obujulizi obulala buli muntu awuliriza message eno Mukama abeere mulamu tuyite mu mwezi guno ogwa January tuyite mu 14 15 tuyite mu 16 tuyite mu 20 tugende mu February nga buli muntu mulamu awatali wadde okufunayo ekizibu n'ekimu Katonda ow'ekisa weegulumize Mukama era ekitiibwa n'ettendo tukiza gy'oli ku lw'obujulizi bw'otandise okukola ku lw'amakya ga leero kwe kusaba kwange Mukama weebale Yesu weebale Mukama ayagala okulokoka ateeka emikono mu bbanga agamba nti ayi Yesu nzikiriza n'omutima gwange okwega obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose amanya gange gano boogere kadde munate neera kadde mugambe nti ayi Yesu amanya gange gano ebitabo ebyokufa amangu ebitabo eby'endwadde ebitabo ebyokusirana okawandika ekitabo eky'obulamu n'omukisa n'okuwangala azzeemu ebigambo ebyo oli mulokole ddala Mukama akunywereze mu bulokole era otambulye mu butuukirivu n'obutukuvu mu linnya lya Yesu amiina Mukama bampeera omukisa banjagalire olunaku olulungi Emmanuel